Bana stories zino zembaleetera mbadde njagala nnyo muziwulirize nga mufunamu ekyokuyiga kubanga mmwe mwennyini mumuzimpa abantu mmwe mwennyini abaatuuka mu bintu bino mmwe mubimpa mbisharinge n'abantu bafunemu ekyokuyiga ebimu ntyo bireeta naye ebimu nnuma nembireeta kyovula weesanga nga abamu bavuma abalala ne bategeera abantu ensi eno bannange nnene ngazi abantu bayise mu bizibu ebyenjawulo kyovula babamu bambi olaba nga kimukutteko ng'akitegedde oluusi nga story gy'olese efaanana nekyeyayitamu oba neyibawe bamukwano gwesso nzireeta kuyigiriza bantu kati ono omuvubuka yalina sisita we abaana abawala wano muwulirize ewunya abali ku zi university omuvubuka yalina sisita we ng'asomera ku university ali mu second year n'agenda afuna omusajja bwe yafuna omusajja omuwala erinnya yaŋŋambye ndyogera naye ngenda kwogerako limu lya Stella ng'afuna omusajja bwe yamufuna ng'amuwa buli kimu ky'olowoozaako kubanga agamba ye yamusasulira ne ssente zonna okumaliriza ezaamaliriza ye yazisasula maama we yali abeera Kavule ng'apangisa bali basula mu luumu emu maama ne bamugulira ennyumba Kiwaatule Ntinda amaka nno omuvubuka agamba nti baafuna obuzibu bw'okuyigiriza maama kale yabiŋŋambye engeri ya kusaaga nti maama omwami yabakyusa obulamu nti maama balina olunaku lwe baafa enseko nga bamuyigiriza okuliisa akambe n'effooko nga tabimanyi tabirabangako tabikolangako naye levo gye baali bamutaddemu nga yeeyo kati babimuyigiriza aveemu empewo omuvubuka nga twanyumirwa obulamu omwami oli ng'atwagala ng'ayagala sisita wange ng'ayagala famire yange era yaŋŋambye mu butuufu sisita wange tebamanyi oba gyali oba taliiyo naye bw'aba gyali basiima kye bali kati obulumi babuyina nti sisita yabwe tebamanyi gyali oba yafa oba naye tebamuwuliza mu butuufu tebamuwuliza naye singa abadde mulamu bandibadde bulamu bwe balimu buli muntu bonna buli muntu bwe yandiyagadde kati munnange omuvubuka ng'aweerera omuwala ng'amala ng'agulira maama ennyumba Kiwaatule ye Ntinda Kiwaatule yeeyo ng'amugulira ennyumba ng'akyusa obulamu ng'amukolera bizinensi mu kikuubaawo edduka nga ddene lisuuza ng'omuwala amuwa buli kimu ky'olowoozaako ekirungi baatambula emyaka gyekulungulula naye ng'omwami ono teyali mukulu nnyo teyali muto naye nga tanyegako ku muwala ono nti oba tubeere ffenna oba ki kati bo nga ndowooza mukama yamuleese bannange buli muntu yenna ayagala omusajja bw'atyo ng'omusajja teyeekuluntaza omuwala buli kyasaba kye bamuwa ng'omuwala ali mu bulamu obulungi maama amutadde mu bulamu obulungi omulimu we guli omuwala asomye amaze bizinensi agirina amaka bagalina mu butuufu nga ye muntu obulamu bwe wandyetaaze munnange omuwala aba amaliriza buli kimu bizinensi yali agimazeemu emyaka 3 kuba byali birudde naye ng'omusajja buli omu yeebuuza tanyega muwala kigambo era nga ye akulaga nti ali okay with it mugumiikiriza paka embaga bw'enaatuuka paka olunaku olutuufu ye nga yalumanyi kati nga naano bali okay ng'omuvubuka nga talabika tti oba alina ekizintu kyonna ng'ali free ng'ajja n'ewaka kweganga bambi bamumanyiira munnange omuwala nga yeevaamu ng'amubanja gamugamba naye buno bulamu bukooye ng'okwekazaakaza kubanga omuvubuka agamba ffe twamugamba ntumugamba amuperereze nga bo balowooza omuvubuka ayinza okwekyanga n'aleka omuwala kati nga bamuperereza asalewo babiri ku bonna labi omwami n'omukyala tanyega omuwala nga yeevaamu ng'amugamba naye buno bulamu bwe ndimu mbukooye mpulira njagala kubeera naawe ye omuwala ng'ayagala omulenzi nga n'omulenzi alaga ayagala omuwala naye nga tebalina kye baali bakoze emyaka egyo kuba emyaka gyekulungulula
nange ng'omuvubuka lwali olwo byonna abikoze gamugamba kakati yessaawa ng'akwata muwala nga bagenda. Omuwala ono yatambulanga ayogera ne brother we ng'amukubira ne maama amukubira. Nange ekintu ekyo kyantuukako. Waliwo natambula n'omuntu, abantu baali babiri nga gyendaga simanyiiyo nga be bamanyiiyo naye nga ndaba tugenda wala nnyo ne ntandika okulaajanira mu mmotoka na mukwano gwange bamuyita Ndagire nga bwe mukubira mugamba Ndagire ngenze ne gundi bwe mba nfunye obuzibu bwonna nze ndi n'asumaani Ndagire ndi. Naye kati n'omuwala ono bwe kyali bwe yali atambula n'akubira abantu essimu, n'akubira brother we ne maama we nga bagamba bannange ngenze ne Richard, omuvubuka bali bamuyita Richard, ngenze ne Richard naye ndaba tutambula tetutuuka, naye kasitandi ne Richard bannange temweraliikirira. Naye ng'omuntu olugendo lwotatambulangako kuba omuwala yagamba baatambula ow'emmotoka ekkubo ne likoma ku mmotoka ne paakinga ne bakwata epiki n'ekoma ne bakwata ebigere. Omanyi okutambula akakubo nga ka bigere, ne batambula ne bagenda. Naye awo wonna ng'omuwala ayogera ngera omuvubuka alyoke ng'ayogera bannange kati tutuuse bannange naye wamwe nga wala biki kuba yamugamba ngenda kutwala kakati yessaawa nkulage famire yange. Ne batambula ne bagenda. Naye omuwala agamba baatuuka we batambuza epiki wali wawanvu, we batambuza ebigere epiki yatuuka n'ekoma ne batambuza ebigere nga ne we batambuza ebigere wawanvu. Omuwala yatuuka akooye. Naye obaatuuka basanga akayumba kaali kasiisira nga kale abantu mujjamu abantu nga 5 tebasangawo muntu n'omu. Omuvubuka n'ayingira n'ayita naye yali tanayingira. Omuvubuka yagamba omuwala n'amugamba kyonna nkwegayiridde kyonna ky'olaba guma, kyonna ky'olaba oba ky'owulira guma, nkwegayiridde guma. Nga tebannayingira. Era omuwala n'akubira brother we essimu n'amugamba tutuuse naye biwanvu nja kunyumiza. Bw'atyo nga ne Richard ali oke kimanyi muno essimu agikuba awulira ng'ali oke. Omuwala n'akwata ekkubo essimu n'agijjako ne bayingira. Naye omuwala yagamba nti bwe baayingira omuvubuka yayogera ebigambo 2. Yayita muzeeyi wuno muleesi bulijjo gwe munsaba. Naye ng'omuwala talaba, talina kyalaba, ng'atunula talaba, talina mmanyi kigenda mu maaso. Batudde awo kakeeka gwaliwo nga mutegeke bulungi. Omuvubuka n'ayogera ekigambo kimu muzeeyi buno muleesi bwe mubadde munsaba. Mbu mu ddakiika ntono nnyo omusota gwavaayo nga munene nnyo. Ekituli kyaliwo awo gye gwafubutuka nga munene. Omuvubuka teyaddamu kwogera kigambo. Omuwala n'agamba amaziga gamuyitamu. Omanye amaziga kuyitamu ng'olina sawundi gy'okola naye nga amaziga gayiika ng'anywezezza omulenzi what. Omuwala n'agamba naguma ne bimala ne binzigwako. Ne babeerawo ne batuula nga kati omuvubuka kye yakola n'asituka afulume. N'amweggyako bw'ati emikono afulume. Ng'omuntu bw'ona ofuluma oba kugenda kufuka oba kukola batya nga olinga aga nti n'ono gw'oli naye waddembe okugoberera. Kati omuwala aba akyuka bw'ati alaba ono alagawa agenda okyusa amaaso ng'ono talaba bw'alaze. Agenda okukola bw'ati ng'omusota teguliiwo wegubadde. Ono kasita yafuluma omuwala n'atwala amaaso alaba ono afuluma alazeewa azza amaaso nga neguli omusota teguliiwo wali. Kati aba asituka afuluma alabe gy'alaze oba amugoberere oba ki. Aba asituka ne gujja ne gumwekiika mu bulago we bati. Omuwala agamba we yakoma okutegeera
agenda okudda engulu nga talina lugoye na lumu ku mubiri, lugoye na lumu ku mubiri, naye ng'ali mu kitaba ky'omusaayi. N'akwata essimu ye mpolampola kuba akategera kaali kazze naye nga peyini y'amaanyi. N'akwata essimu ye ne yeekulula bwekuluzi n'afuluma ebweru ng'omusota teguliiwo, Richard taliiwo, nga tewali kiraga nti waliwo ekiri waliwo nga wabula nga ye ali mu kitaba ky'omusaayi. N'akwata essimu mpolampola ne yeekulula n'afuluma ebweru. Agenda okebera ku ssimu nga brother we yali yakubye nga kuliko missed calls nga 5. N'amukubira n'amubuulira ekiriwo naye ng'ali mu peyini, n'amubuulira buli kimu nga bwe kibadde, wabula agenda ofuluma ebweru okkuba essimu. Amugamba byonna byonna bwe biri naye ngenda kujja, ngenda kufuba okulanga noonye wempita nzije, kubanga yagenda ofuluma ebweru nga tewaliwo we baayise, nga tewaliwo w'olaba kkubo, nga omanyi okulanga oli mu nsiko naye nga we muli akayumba kali mu nsiko, abo bokawoka we muli weebatti weewali oga nti olujja luli awo, akayumba kali awo, eno yonna nsiko ye yeetoolodde, nga tosobola kulaba nti ekkubo lye lino eribatambuza okugenda oba lye lino babayita wali babayita, nga ne bwe bayise waazibye edda tewali kkubo. Naye ng'omuwala yava ku ssimu ng'amugamba ngenda kufuba okulaba nga nziruka nkomewo, naye simanyi we ngenda kutuuka, wabula nfa obulumi. Essimu n'evaako nga bwe munaayogera ne mumaliriza, teyaddamu kubeerako, awo we yakoma. Kati omuvubuka ono agamba tebamanyi oba gy'ali oba taliiyo, oba yadduka oba teyadduka. Omuvubuka tebaddamu kumulabako, ne we yali abeera teyaddamu kubeerawo kubanga baagendawo we yali abeera. Bwe yatuukawo ne babuuza, batuukawo omuvubuka we yali abeera ne boogera nti omuvubuka yabeeranga bw'ati ne bw'ati, nga mu nju mulimu bantu balala, ng'ennyumba erimu bantu balala, era nga bamulaga oyo omuvubuka gwe babuuza tebamulabangako awo, tabeerangawo kaawo, tebaddangamu mulabako, muganda waabwe tebaddangamu mulabako, tewali amasimu tegaliiko ga bumbi. Kati tebamanyi ennyumba bagirina, edduuka balirina, obulamu butambula, naye muganda waabwe tebamanyi waali, era tebamanyi kituufu ki, gy'ali taliiyo, yafa teyafa, mulamu tebamanyi. Kati omuvubuka ga bino byonna byonna twali bibaddemu nga trisiti muganda waffe tumanyi gy'ali, naye tetumanyi. Abaana abawala mwegendereze nnyo bannange, bano abantu tebasaaga, oba kati kyali kiki, oba omuvubuka gwe gwali omusambwa, oba abazadde be kwega tewali tekitegeerekeka, tekimanyikiddwa. Ffenna tuli awo, kuba nze nalowoozezaamu ne ŋŋamba omuvubuka baamuzaala tire mukikusema okutegeera bannange, nze no sitori yampitiriddeko, yansusseeko, tolina bw'okigeraganya, tolina bw'okirowooza. Byebyo nno munnange, mwegendereza abaana abawala baagala ssente, abasajja bazigaba naye bakuliza obubeerako bukambwe.